Ku Lwokusatu Ssabbiiti eno akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama yavaayo n'alabula bannayuganda abaali beesunga okusigala awalonderwa nti bakuuma akalulu k'abantu baabwe oluvannyuma lw'okulonda n'abasaba okudda eka nga singa kinaabalema nti baakukwatibwa ng'enseenene. Ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene. Ebigambo bino okuva lwe byayogerwa bangi ku bannayuganda boogedde ebikankana nga buli omu naddala bannabyabufuzi abitaputabu bwe. Eyo obuvunaanyizibwa bwaffe tetujja kutuma bajjajja kutukolera mulimu gwa kununula nsi yaffe. Byabakama ebigambo bye bitono nnyo tebirina makulu. Kati olwaleero twagadde okumanya ku Ssemateeka wa Uganda kyalambika ku nsonga eyo era munnamateeka Sadat Maseruka okuva mu Shield Advocates aliko byalambuludde ku nsonga eno. Akalulu ke tugendamu kali governed by the Electoral Commissions Act, the Local Government Act ne Parliamentary Elections Act. Parliamentary Elections Act ne Local Government Act biwa processes of akalulu kanaatambula ku lunaku lw'okulonda nga yeesigama ku tteeka eriruŋŋamya Parliament erya Parliamentary Act akawaayiro akookuna agamba kawa abantu abamaze okulonda eddembe okuyimirira mita 2 okuva awalonderwa. Era ne mu guidelines ezissuingibwa Electoral Commission nga zibeesingako eyo section 49 eya Parliamentary Elections Act ziwa guidelines abantu abamaze okulonda wayo gye banaayimirira okulaba nga bafolowinga ebigenda mu maaso mu kalulu oba okulonda okuba kugenda mu maaso. Etteeka ligamba nti amaze okulonda wakuyimirira mita 2 okuva ebalondera okulaba ebigenda mu maaso mu kulonda. Kyokka ono agamba etteeka lino liwa omulonzi ebbeetu okusigala oba okudda eka nti kyokka abasigala etteeka liriko bye libakugira omuli n'okukuyega abalonzi. Era oyo anajja okulonda ajja kusimba layini ng'asimba mu mugongo gw'omulala paka wanaatuuka ekiseera kye ekyokulonda. Naye bw'amala okulonda waddembe okufuluma n'ayimire wabweru wa boundary eyo mita 2 okuva ebalondera n'alinda n'alaba ebigenda maaso mu kulonda. Etteeka terigamba nti omala okulonda dda ewaka, oli waddembe okudda ewaka era oli waddembe okuyimirira mita 2 ogende mu maaso okwetegereza ebigenda maaso mu kulonda naye nga tolemesezza bajja kulonda neera nga tokuyegeddeewo bantu kulonda. Ono agamba newankubadde abalonzi bakkirizibwa okuyimirira mita 2 okuva awalonderwa waliwo n'abantu ssemateeka ab'enkizo baawa obuvunaanyizibwa obw'okukuuma akalulu. Kwako okulaba nti katambula one ba presiding officers ba returning officers ba polling agent aba buli candidate ne ba local and international observers abajja kuwa report nti akalulu katambudde okusinziira ku international standards oba tekatuuse omutendera gwansi yonna nga balonda. Kati ba agent aba international ba report nga to their organizations ez'abasindika mu Electoral Commission. Ku nsonga y'abayizi abalabikira mu nkuŋŋaana z'abeesimbyewo munnamateeka Maseruka agamba bannabyabufuzi ababatwalayo bamenya ssemateeka ennyingo eya 34. Bannabyabufuzi bonna abakikola ekyo bali mu ku-exploiting abaana abato era bamenya ennyingo ya ssemateeka eya article 34 clause 4 egamba nti abaana abato bajja kubeera protected from social and economic exploitation. Kati obatwala n'obambaza t-shirt n'obawaayo omutwalo nakulaba bakampeiningire candidate omu kalulu oba exploiting socially and economically. Okusinziira ku ssemateeka abaana abali wansi w'emyaka 16 bakugirwa okwenyigira mu mirimu egikosa okusoma kwabwe era nga n'emirimu eginyigiriza obulamu bwabwe etteeka libakugirwa okugyetabamu. Kimuli Abdallah, KTV Amalindiri.